kansubire nti no mwasiibye bulungi yonna gye musinziira kubeera nga mumpuliriza mujye baliko gyonna gye mutuusako engalo basasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero bagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu abafiiriddwako abantu bammwe ensala emyoyo gy'abagenzi katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisagumya emitima abakaabinganda saakaate n'ab'emikwano Mumbejja Aisha Nasolo gegange mba ntuuse okubeera nga ate nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kyenkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde oleme okubeera nga missing out. Yes. Naye nga ensonga ezikyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate zitrendinga all over social media ze za Susan Makula, Julie Mutesasira, Arthur Kayima kati ate kwegattiddwako ne Pastor Jessica Kayanja. Doneno bannange lunaggwa nange simanyi naye nga byonna ebinaaba bigenze mu maaso nze butereevu nja kuba ate mbikutuusaako waneeno. Yes. Naye nga kakati ate ekiri ku social media omuliro ogusituse ku social media kwe kubeera nga abantu bakaka oba balagira Susan Makula kuno sina kusaba wabula bakaka Susan Makula oba balagira Susan Makula okubeera nga ate avaayo yetondere Julie Mutesasira mu bwangu nno obw'ekika ekyawaggulu bagamba nti ensonga gye yamugambako oba ensonga gye yali ayogerako yali ntuufu naye engeri gye yagyogeramu nti yayogera voola yayogera avuma yakatambirako naawe okajjukira bulungi nti waliwo omusiru gwentera olaba so ekyo abantu kye bamunenyeza nti yandivuddeyo n'amwogerako naye ng'ate tamuvudde tamuvumye tamukakanyiza so kyekyo abantu omuliro ate munaye gwe basitudde essaawa eyaleero bagamba nti Susan Makula vaayo mangu weetondere Julie Mutesasira gwe mukulabako mukwano gwange anaavaayo ne yeetonda teyeetonde komenti yo gintereko ate awo mu comment section tulabe oba ddala kye basaba oba kye balagira munnange kinaasoboka kati no munaye twabadde tukyali awo ate ne Pastor Jessica Kayanja naye munnange ne yeetaba mu lwokaano oba ne yeetaba mu lutalo we yavuddeyo ate naye nga ali mu njiri wakati mu njiri n'ayogera ku muntu omu gw'amanyi oba gwe yalabye ngawo okuluŋŋamya naye ng'ate naye takulina ebingi nnyo bye yayongerezzaako naye ffe nga ffe mu kulaba okwaffe munaye ffe ba social media in-laws ne tutegeera obubaka butereevu wajja abusindika era gye bikomekereza nga munaye tutegedde obubaka nti yabadde abusindikira Susan Makula si byangu akatambi ngenda kuba atenka kulekerako maaso kaawo mukwano gwange so nga ate ye Jajja Icuri avuddeyo bubi nnyo n'atabukira Arthur Kayima waliwo akatambi eggulo ke nakuteereddeko waneeno nga munaye muna avuddeyo awolereza abasiyazi era ng'agamba nti bo bazaalibwa abasiyazi nabo munaye tebamanyi kiki naye bo we batyo n'olwekyo temukola ki temubanenya oba tetubanenya kati nno mukwano gwange ye Jajja Icuri yagambye ebyo byonna bye mwogera bya butaliimu temuyina nsonga yonna gye musobola tuwa era butereevu avuddeyo bubi nnyo n'atabukira Arthur Kayima kwegamba bingi nnyo ebikyatambula naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala ensonga z'obusiyazi zikutte wansi ne waggulu eno kino eno kiri tuba tukyali kuza busiyazi ng'ate bano abeerangira bajja kale kwegamba ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala naye ng'ekituufu kyo kiri nti ensonga eno ey'ebisiyazi yo tugisiga leko tetufuna na diversion yonna mu nsonga eno ne wekiba ki yes tukibuukire naye nga ate tukivaako mangu ddala ne tudda ku nsonga y'okubeera nga tulwanyisa ensonga eno ey'ebisiyaga kubanga bannaye nze nabagamba we tutagirwanyisa abaana be bagenda okukola ki okukosebwa gw'omukulu we weesuulirayo ogwa Nagamba omwana wo mu ssomero bagenda bimuyigiriza mikwano gye bagenda bimuyigiriza society mwawangaalira ebintu ebyo omwana agenda kubiraba era ajja kubiga kale n'olwekyo tukwasize wamu tusobole okubeera nga omuze guno tugugoba mu bunnambiro sigadde nze Mumbejja Aisha Nasolo kankulekereko obutambi buno subscribe nga gwatanaba teekako akadde ate munange like nga video eno goodbye for now toseetuka Sitani yayimusizza bangi nnyo and the devil has raised so many abawa okulunga naye nga ate nabo tebakulina nga waliwo gwe nalabye I saw somebody waali naye wakyamu they're in a wrong place. They're in a wrong position, but also giving counsel to people. He's in a wrong position. Never mpulira interview ya Kayima nga it is all bogus because it's not all about sex, it's about totunyonyole ebyo bya kisiru idiot bakozesa abasajja bannaabwe mu kabina batya lwaki mwanga yaligge why because dominance and power oba king
abakazi nga yebaka ku buli gwayagala kati bana abazze emisango anoonya kyakkola nga takiraba naagala kankufumite mu kabina andi bakufumita mu kabina ng'owalukaawo wonna obusa kati akasajja kaga shit look to what you have done on my floor clean your shit nga akirininga obukyafu bwe ng'atwalayo tewali kirala kivaayo kuba bakazi sexy organism yajja kumala kati oli wakufokota mu kabina bia alina okuyiika era wakufokota emirundi 15 otugamba otya nti masa teziruze ninze kati wegamba owunya binga atokaayana. This is not rocket science, just you are pretending. Naye rocket science tewali okiwulira bw'okwata bw'osoko bw'ofumita engalo mu lyenvu ofunaki kwata eryenvu olifokote mu engalo olabe kinajjira ku ngalo byenvu. This is where we have gone. Tulina okukkiriza bwekiti bwe kiri, nothing else. Bw'ofokota mu lyenvu n'okwata mu bwoti era kinajjira ku mukono gwo. Imagine nti omuntu wakufokota mu kabina bwekiti ekya kabina bakakola nga kafulumya B, si kintu kirala. Emmere bw'emala okwekola mu mubiri neeyawuzaamu wabaawo emmere efuuse west, akabina kyekakola fulumya west. Kati wofokota mu sewage, what do you expect? Yes, Icuri alone teyinza bawoomera eno naye nze sijjaawo okukolera ekuwoomera. Eddembe lyo nga wooliwulye eddembe lya Icuri nga ntegedde ekintu wekikola. That's it. Tewali kintu kirala kivaayo mu kabina nga bakafokota. It is only shit. Kati twagala abantu musalewo abawagira ofokota mu kabina kuba ffe tumanyi gyotwala shit. Kati waki ofokota oyiwa ku masuuka gange shit? I can't. Masuuka njagala nga gatukula kati nkufokote mu kabina ate nga tuli mu buliri kati tunaakeera mulimu ki? I can't be on that side. Nina okuchuzinga perfectly decide. Kati mwegendereza abawala mu UK, Europe. Akuyitira muganda wo nti amuyamba genda bweru n'omuwaana nnyo era n'atuuka mu maaso gammwe ng'alabika ng'ow'ekisa naye nga in reality ayagala likuluutingayo bantu banaafiringa more of the same mu nga ye. Nkubuulidde tunuulira omuntu ayita omuntu abo bakayima type. Omanya bumanya nti oyo omuntu bamukozesezza mu kabina ebbanga ddene. Kati abanga abantu abalwala siriimu edda mu 90 abantu bebafunanga siriimu bafuukanga heartless nga bo balowooza nti wogenda osiiga wekikuyamba. Abatwala eddagala bawangadde ebbanga ddene because bulwadde bwamujjiranga n'afaayo ku kuwejjanjaba. Wabula omusiru ye yalowoozanga nti engeri siriimu gyankutte omusiiga abalala kye nnina okukola kwe kubanga nsiiga n'abalala. Kati abantu si bonna naye abantu abamu bemulaba nga abaana babe bakaladi wakala nti yamuzaala mulala iki ebisere abazungu ebisere nze mbadde n'abazungu ne bagirlfriend n'abaganda babe manyi they use bakiyita mu Luswidi uponiere. Era wemba mu kirabu omuwala omusolo omugamba yes agamba yovile uponiere de gore nte le pasa rinte mu Luswidi we batoti kinkolero bate kinkola naye ng'omunnyonnyola nti oliwa uponiere. Kati abawala abasinga abafuna epapula edda mu bantu abo omukozesa mu kabina kintu kirinnomu kati ali kuluutinga in disguise of help. Bali kuluutingira mbu nkuyambye okujja eyukke era n'omupulaizinga nnyo n'atandika n'obba wa advise. Tulina taking a stand. Omwana wo gw'ozadde era ekitukwanya abakazi sex is it only can be sex. Kati kiki ekirala kati kiriza nti ndige banfokota mu kabina ntambula ne pampa bwentula naawe olina okumbako ebbalibaliko kuba that's it. You cannot use your fingers to scratch your anus and smell on them and all those that no it's the same. It cannot. Anus was made for another job. Kati abaana bammwe olwa poverty excitement kye babakoze ate temukimanyi nti ano sexa ajjudde endwadde ame omuntu bamumenya boni nga mwana muto n'omutunula at 45 years Kayima ajja kubanga muvundu n'abazungu bamulimba era abazungu tubakolako nga yavunda emabegaawo. Abantu bonna bakola muhomu bakimanyi, abakola mu bakadde bakimanyi baba bavunda emabega
era babeeramu wadde balina eddagala still at 40 batuuka n'avunda emabega buli muntu akola muhoomu ebulaaya akimanyi era wano abantu bakaddiwa ebbanga lyonna bajjajja baffe nga tetubasibanga ku pampa lwaki olowooza bo bali bambala pampa kubanga masozi baziyuza abazungu bakozesa maso nemabega bakiyita uponiere up and down ate ekyo n'abawala bakikola kyova olaba nti buli bagge babeera nnyo close buli wolaba abantu bagge babeera close n'abawala ng'omanya n'oyo omuwala bakimukola kyova olaba ojja ssanga ng'alina laavu nnyingi nnyo Kayima kuba naye abazungu babadde bamukola waggulu na wansi njagala kuyigiza kibayita up and down kati Uganda temunnabeera expose eri mazungu bagenda free nti osobola n'okuwasa omusota osobola owasa enkoko yo ekisolo embwa. This is the mindset gye bayita mbu open mind. Kakati abawala boolaba ebiseera ebisinga byonna nga basayidinga ne baki n'abo abalenzi abeefuula baki manya nti n'oyo omuwala bakimukola mu Luswidi bakiyita uponiere waggulu ne wansi omuwala baba bamukola mu kabina ne wansi bakiyita uponiere n'abasajja abafumbo webali wano ba artisti bamwe nga wa uponiere nga yeye nyini alina omukazi naye ate nga naye alina gyali omukazi n'obalaba nga buli ssaawa batambula badde naye nga naye alina gyali omukazi kubanga when you want to get so much in the space of a small time bagenda kikola. Yes, bo bakimanyi when you are up to something abasamba akapiira zinali ngenda kuba ku national cranes n'ebintu byenalaba ku training ezisemba zinali ngenda kuba mu national cranes ne bakabagamba naye action zonna zikulaga nti sawa yonna omusajja kwata munaaba musajja akuli maaso eno omuti gumwewubira mu maaso g'omuwanvu muzibu wakwesekezaako n'ogamba ye